kale katoyongereyo n'ekitundu ekirala ekyagataliiko nfuufu. Tukitandise n'omwoleso gwa Bride and Groom guno gwengedde era nga gwakuberawo okuva ng'ennaku z'omwezi 27 gwakutandika ku lunaku olwokutaano gukomekkerezebwe ku lunaku olwa Sande olwa wiiki eno omwezi guno gwennyini gwe tulimu era nga gwakubeera ku Wuma Multipurpose Hall. Abamu ku bagenda okubeerayo Erugogo mwe muli aba Uganda AIDS Commission. Bano bategese okusomesa abafumbo ku ngeri y'okulwanyisaamu akawuka akaleeta mukenenya. Ng'esigadde ennaku 3 zokka omwoleso gwa Bride and Groom gubeerewo ku Wuma Multipurpose Hall Erugogo, kampuni ya Vision Group ekwataganye n'abakakiiko akavunaanyizibwa ku kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya aka Uganda AIDS Commission. Kanoon Dr. Ruth Senyonyi nga ye ssentebe w'akakiiko akafuzi aka Uganda AIDS Commission agamba nti batunuulidde okubuulira n'okusomesa abavubuka abali mu bufumbo okwosaako abaagala okubuyingira okumanya engeri ez'enjawulo ez'okulwanyisaamu akawuka obutayingira mu bisenge byabwe. Kyokuba nti tusobola tutya okukuuma obulwadde buno buleme kuyingira mu bisenge byaffe, bedroom bireme kuyingirayo. Agamba nti enkola nnyingi eziriwo okulaba nga abaagala beewala akawuka saako abakyala abazito obutakasiiga baana baabwe. Tulina prevention methods nnyingi nnyo. Waliyo empiso bw'obanga n'omukyala mulwadde nga gwe toli mulwadde, tulina empiso gye tusobola okuwa, tulina eddagala lyosobola okumira gwe atalina ate nga n'oli naye omulwadde naye alina eddagala lyamira. Omukyala bw'afuna olubuto tubaga mugende mu health center mangu omukyala oyo olubuto ng'alina obulwadde buno buleme kutuukira ku mwana wo. Ebyo byonna tubirina mu malwaliro, byonna babikola naye abantu tebabimanyi. N'ekyo kye tuva twagadde nnyo okuba nti tujja ku event eno eya Bride and Groom tusobole okubabulira kubanga ffe twagala abantu bonna babeere bulungi. Dr. Senyonyi akunze abantu okubeerawo mu bungi mwoleso gwa Bride and Groom kubanga beeteeseteese okubayigiriza mu buufu obwo. Twesiimye nnyo okuba nti twegasse ne Bride and Groom Expo nga Uganda AIDS Commission okuba nti bakoze ekintu kino era tubeebaza kubanga kintu kinene ate kireeta abantu bangi. Nekyo tubayita mujje ku Expo, Bride and Groom Expo. Waliyo bingi ebyokulaba, oba ogenda kufumbirwa oba otegeka mbaga oba okola byonna jangu. N'aba wooteri ya Silver Springs ebugolobe bakakasiza nga bagenda okukomawo beetabe mwoleso gwa Bride and Groom. Okusinziira ku Joel Amalemba akulira okunoonyeza wooteri eno akatale basanyufu okuba ekitundu ku mwoleso guno. We would like to appreciate and thank New Vision for this arrangement. It's a platform. It's the best platform for us to showcase the weddings that we can be able to do at Silver Springs, and it's an opportunity for us to showcase Silver Springs as a whole entity. And besides just weddings, we do lots of workshops and conferences, dinners, accommodation. Agamba nti bo basinziira ku nsawo n'obugazi bw'omukolo okuteekerateekera bakasitoma baabwe. At Silver Springs we have different packages for weddings and dinners. And we have different halls, whether indoors or outdoor venues, with seating capacities of those of 10, 50, stretching up to 1,000. Our packages are tailor-made depending on the budget of the client. Ayogedde ebintu ebyenjawulo bye bakolera bakasitoma omuli okubudaabuda abagole okuteekateeka emibiri gyabwe basobole okweyagalira ku mbaga zaabwe n'ebirala nga bw'annyonnyola. We have two packages, the silver package and then we have the lavish platinum package. So depending on the client's budget, we normally tailor it to their needs. Akunze abantu okujja mu mwoleso guno nga bakulaga ebintu byonna oyo yenna eyeetaaga okukola omukolo bye yeetaaga. Gw'anaakola booking mu mwoleso gwa Bride and Groom bakusalirako ebitundu 10 ku buli 10. Would like to invite all the potential or bride and grooms who want to have their weddings to our stall. Now we have a 10% discount on-spot booking. Omwoleso gwa Bride and Groom gutandika ku Lwakutaano luno nga 27 okutuusa nga 29 omwezi guno ogw'omukaaga ku Wuma Multipurpose Hall ng'okuyingira kwa mutwalo gumu gwokka so nga waliwo n'omukisa ogw'okuwangula ebirabo eri abanaabeerayo. Nyombi Kenneth yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.
mujje tunyumire omwoleso gw'emikolo n'embaga gutandika Lwakutaano luno okuyingira mutwalo gumu gwokka omanye bingi naawe ateekateeka omukolo gwo byonna ogenda bisanga mu kifo kimu ate bwe tweyongerayo enteekateeka ez'okusunsula abaagala okuvuganya ku bifo by'olukiiko olwa NRM olw'okuntiko luyite SEC zifulumiziddwa basooka na Pulezidenti Museveni ku Lwomukaaga luno. Akulira akakiiko ka NRM ak'ebyokulonda Dr. Tango Doe akakasizza nti President Museveni era nga ye ssentebe w'ekibiina kino waakugyayo empapula ku Lwomukaaga lwa wiiki eno nga 28 Juuni okuddamu okuvuganya ku bifo bibiri okuli ekya ssentebe w'ekibiina n'okukwatira ekibiina bendera ku kifo kya President mu kalulu ka 2026. The President of Uganda and Chairman of NRM will express interest, will come to pick expression of interest forms. Bino abitegeezezza bannamawulire ku ofiisi ze mu Kampala era akunze bannakibiina okubeerayo okwaniriza ssentebe waabwe era n'abasaba okuddamu okumussaamu obwesige okubakulembera ng'agamba nti gwe waalabyeko ye mwana. I want to call upon the NRM fraternity in Uganda first to notify them that the chairman of the party will be appearing himself. Amyuka omwogezi wa NRM Rogers Mulindwa agamba nti NRM ke yawangudde mu kalulu k'abavubuka n'aka President bakukawangula. Okulonda kw'abavubuka ddoboozi eriranga ebigenda okubaawo mu biseera by'omu maaso nti Museveni akomawo. Mu kiseera kino okuwandiisa n'okusunsula abagenda okukwatira NRM bendera ku bifo by'ababaka ba Paalamenti ne bassentebe ba disitulikiti kugendera ddala mu maaso era Dr. Tanga akakasizza nti omuwendo gw'abeesimbyewo nga tebavuganyiziddwa gweyongedde nga n'olwaleero Susan Nakawuki ayiseemu nga tavuganyiziddwa okukwatira ekibiina bendera ku kifo ky'omubaka owa Mawokota South. Has been declared unopposed. Nkakasa nenda kolera ebyafaayo ebirala okubeera omukyala agenda okusooka okutikira constituency eno ey'Amawokota y'Amaserengeta kubanga bulijjo baami be bakwata mu constituency eno. Bonna Kawuki Susan ye mukyala agenda atukwatidde kaadi yaffe ssaawa zino. Twetegekedde ddala tetugenda kukkiriza wa independent, tetugenda kukkiriza wa kibiina kirala kyonna. Minisita w'ebyokwerinda Jacob Oboth naye asunsuddwa okuvuganya ku kifo eky'omubaka owa West Budama okwosaako omwogezi wa kabondo ka NRM Brandon Kinto n'abalala. For another term that I believe we have to do. Abantu bekagoma ndi mungira ndikwira era campaign tulidlaunchinga leero. Nenda okutegeeza abantu bange mwena abajinja South East ndi kubasaba nti nze mbaziro waimwe aidi bwetu baire tudaaga. Abagizi bange bendese yekamule Bugabula South bazanya oye bazanya oye nange mbendai obuwanguzi tulina N'okusaba bana buzaaya twena tukolere walala flaga tujire muzusa banakayunga byenkoze mu bimanyi kati obuludi gudu twenunule nze Sejjoba Isaac member of parliament w'ekitundu kya Bukoto County mu Mid West. Bannamawogola tujja abasunsuddwa abalala kuliko Nsereko Charles Kauma ng'avuganya ku kifo ky'omubaka wa Nakaseke South n'abalala bangi. Njagala kwebaza ennyo abantu b'e Nakaseke South olw'omukwano gwe mundaze bannange mwebale nnyo mwebale eddala. Mwenge Rita Kasenya Musayi Mukyaka batubosiza na Bambale City. Obeereyo bulambu buli munyaka kase ekigenda okubeerayo. Lodi me yaddako Kampala. Njagala okwebaza abantu bange ab'Ebuvuma. Kino ekya nomination kiwedde. Abantu bange ab'Ebutalejja yonna gye muli bagamba Hasasha Sovereign. Tambala district enguudo tetulina kolasi. Emeka ya Luweero nti ebadde ebulamu musajja nga Hajja Bakari Kalume. Kale ate bwe tweyongerayo ab'essomero erya Raise Junior School nga lino lisangibwa Nsanju Buwaali bakuzizza olunaku lw'ebibala olw'okuzibwa nga buli mwaka okuyambako abayizi baabwe okumanya ebibala bino nawa gye bisibuka. Wano abazadde basabiddwa okunnyikiza okuliisa abaana baabwe ebibala kubanga bya nkizo mu bulamu bwabwe. Abayizi b'essomero lya Raise Junior School Nsanju booleseza ebika by'ebibala eby'enjawulo mu ngeri esikiriza. Mu bibayoleseza mulimu emicungwa, emiyembe, ebikajjo, watermelon, apple n'ebirala. Very good. So in Uganda I call them amapela. Kino kikoleddwa okwongera okumanyisa abayizi ku mugaso gw'okulya ebibala buli lunaku n'okuyiga okubirima. I am green outside and red inside. I am
Essomero lino likuza olunaku lwa Fruits Day buli lusomo olwokubiri nga buli mwana aleeta ekibala okujjayo amakulu g'olunaku luno. Sulaiman Sengonzi, director w'essomero, agamba nti bateekateeka olunaku luno okwongera okumanyisa abaana ku bibala. Ebintu ebimu abaana balina okumanya nti biri mu firiiji. Asiŋŋaana kati nga kano kakiyafu nga takamanyi bulungi n'ajja n'akalaba olwayo n'akategera n'omugaso gwaki balina okulya ebibala. Ayongerako nti abaana bangi bakula tebamanyi bibala gye biva, n'asaba abazadde okukomya okuliisa abaana ebintu ebisiikeesiike. Tumukoze abaana ne babeera nga balidde ebibala bino ne babeera nga bitegedde bulungi. Naye tusaba abazadde nammwe mubeere waka nga muliisa abaana ebibala bino nga basobola okulya ebibala biyambe emibiri gyabwe nga bisobola okulwanyisa obulwadde buno obujja. Sauba Nakasaga nga musomesa ku ssomero lino naye annyonnyodde lwaki basalawo okuza olunaku luno. So tusomesa abaana ebibala ebyenjawulo ne bayiga nti kino tukijja wano because abaana ewaka ebibala babijja mu fridge. Naye kati tumulaga nti ffene ava ku muti nti apo osobola ogisimba era olwaleero buli mwana ava wano agenda n'omuti gw'ekibala asimbe mu compound. Abayizi nabo boogedde ku bye bayiga ku lunaku lw'ebibala olukuzibwa ku ssomero lyabwe. About many fruits, some we didn't know, some we knew, and we are going to enjoy them also. Fruits are so important to our body. They keep us strong and healthy. They prevent us from diseases. I've got a gift of a strawberry that is going to provide vitamins into my body to keep me strong and healthy. Fatuma Nalubega yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.